kati regional political empowerment ogira bote ya Bigirwa nkyayogera in its true sense singa kibadde coined bulungi it carries some sense. However, toyinza kuloota ng'oyogera n'omala olootolera ababaddewo ekirooto kyo. Ani aloota? Bigirwa. Aloota atya? Kakati yakugamba nti omunaatayiza eri omusajja mu mumegge gwe mutayiza musiru bwe muba bakola ekyo ate tokirangirira. Nze omanyi siri mu mbatuutu ku level egamba nti ngenda kujjako Museveni kati ngenze mu nsiko era naye ategere nti ngenze mu nsiko. Kakati ngenze Masaka mujja kumpulira awo tetajja kuyitawo. You have to do it nga tamanyi. Now soko study ng'omuntu gw'ozanya n'ebyo obufuzi gw'oyagala okujjako. Kati gw'oza bw'okirangirira bw'oti what happens. Yonna gy'otadde agenda kuteekayo abantu ataba empowering. Gubona bwe kiyagala okukola kankuwa ekyokulabirako. Kati ninyo okkiriza nti need wano tolinawo mulimu. Akati anti kati ebyobusiru byagala okukulembeza. Si bya busiru. When I'm speaking, njogera ebintu ebiri ku national level, I'm not parochial. I'm not parochial. And I'm not trivial. Tutegeraganya. Nkakasa nti byombuuza ombuuza kutunuulira nsonga ku national level. Regional political empowerment. Not sector. Sika kundi. Tutegeraganya. Tugende maaso. Tutegeraganya. Tugende maaso. Tetujja kugenda maaso tutegeraganye. Tutegeraganye. Gwozanye naye ebyobufuzi akusinza buli kimu. Bw'oba onaamukuba olina kubinula mu binule. Sima oba amakulu gavaayo. Ozanyanga Cherusi. Bw'oba onaamukuba onamukola counter attack. Osoka nobeera ne mu box yo nga lowooza tojja kujja. Bonna nabo ne beera ne bajje ne kakana. Naye kasi otandika gandi kakati kabata gende Bunyoro. Bwegundi gende eno yonna ayinayo amaanyi. Ayina ba RDC wherever. Ayina ba minisita kirana mwaba. Ayina ba kao. Ayina whatever it takes. Kati woba mu planningira. Kiri kyegenda tolo otango oyogera. Opposition will have a problem. Actually, Bigirwa kyayogera kituufu. Naye ate nso omwekengera nti lwaki yakyogera. Kyogamba nakisobola kikola mpola mpola. Ng'omanyi odiringana muyeekera. Oyinza omu-expose ku plan yo. Ojjukana twogera kulina abaana ba-exposing ba paradings bano bajjako government. Kiki ekyaddako nakati muwoza ate abamu bali Masaka ate abamu babuzeewo ate. Because you are exposing your plan. So planning you are exposing your army. So into your plan. Bajogera kodda even before we are lacking as opposition. Njagala kola kasamari. Otegula muki? Mutegule. Nebo bino byodda wano. Kakatu ganda kulumba. Abebu jiri tujja. Omusawo tasigaeko. Tokwiza na genda yo. Twakola mobilization nga need. Mwalabanga mawulire. Twabadde jindi gwe wenyini wambuuza nye sente muzijjawa nga mutambula nnyo oba government yezibawa yogera amazima mu kamera yogera amazima wano ng'otudde mu kamera tewambuuza ko kibuuzo ekyo kushe wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa okwenjawulo olwaleero ofiiriddwa olwaziza n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media tugamba nti yo bridge to current affairs nze Matiya Sekanja konyina Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa NED National Economic Empowerment Dialogue eyobufuzi babikola basinziira wano Lubaga babagamba bagende e Bunyoro bakwate ekitulu ky'e Bunyoro mu regional political empowerment naye bakyaganya okurespondinga ku ekyo Ssaalongo buuza abantu Naku zonyina omulalu gwenda bakutifi kusoma mu itaani akola introduction na suka nawe mula n'abantu n'abavuma tutandika okukola makona tutandika okukola ebyekigwagwa ebyo ate naawe mulaba n'agenda n'olinda omuntu gwakwanya yagenda omujjo nga ine yaswadde dda ati yo oba style yaabwe nga TV
Anyway, anti manyi waliwo abeera baagala ebyo ne waliwo boolaba ng'akaaba nalabako omuwala ng'akaaba nalabako ndabiko n'abasajja bakulu nalabako n'omusajja yennyini nga wayazibuuseeko. Anyway, tuleme genda eyo. Bigirwa yabagamba mu regional political empowerment mugende Bunyoro. Wano temulina kye mukola, temusobola kuwangula wadde kansala wa LC yokusatu naye engeri gy'omukama wammwe president w'ekibiina gy'azaalibwa eri Bunyoro kitegeeza ayinayo sse ye nga president Kabuleta. Mugende kitebe mu kiteeko eyo mukole ebyobufuzi bano bwe bava eno nga mmwe mulina command eri mwagaana okurespondinga ku ekyo. Okay. Omaze okubuuza abantu? Mbabuuzizaako kuba ndowooza olabye nga mbabuuza. Babuuze tutandike. Mbayinza kukuyisaamu eggaali naye kankwesonyiwe. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza. Naye kankwebaza okulabika wano olwaleero. Newankwadde leero ebyangazze oba wanyweddemu wasuze mu bbaala. Binkutte nga omanyi bikwata. N'engeri gy'okolamu intro zo siryanga nti wasuze mu bbaala naye tewali buzibu kubanga nze ndasuzeyo naye ate ndi soba. Kalidde bwe mbagiramu obudde bwange sina buzibu. Sinza naye tembeera embi. Sinza naye tembeera embi ndeka. Ebyo byo. Bino omanyi mmere twagambanga mu mmere ya muwogo. Kyeka mmere ya muwogo oba esigala nawe. Togipapira. Kale ebyobufuzi bye tuli mu mmere ya muwogo. Togipapira. Kati lwaki sisewumulirako? Umulako bino ebyokuleekaana si bye bijjako gavumenti. You have to strategically think. So njagala okulamusa abatula bano bebaza kwebaza Katonda abakuumye naffe atukuumye nga tukyali balamu. Omulimu gwaffe tukyagukola ate bakasa tujja gukolera ddala paka nze obuvunaanyizibwa bwe nneewa professional inagamba ndi musomesa. Kati oluusi abantu aba tebantegedde bulungi oba babigwako obugwi nansanga for the first time. Was oba oyiwe NRM biki you know kakati naye rolo yange kusomesa bannayuganda kubanga tekigasa ndabe ekikyamu nga kirimu opposition nsirike ndabe ekikyamu nga kirimu NRM ate nsirikire ddala. Nze mukama yannyamba sikyalinako price tag tiogenda kujja kungula koberewo opposition koberewo akize tunyonyolegana bunyonyoleganya oba nakigamba ke mabega wali nti nze tunyonyolegana bunyonyoleganya naye bino byowoza bamuguze at least nebo nali sinafuna muyadde akantu nagamba nesimba 216 ne vice president ne bampisamu esente ne bakola batya wapi nabagala okugulira nogana ne bavuma obusiru kale oli mulenzi muto lwaki tozikutte ozikwata n'osirikayo emyaka 10 noddamu no way kugamba that is how principled I am. Nze tunyonyolegana bunyonyoleganya baguwa akasente n'okugana kati nga for example bali bampa $5,000,000 niye abazireeta ab'ebuddo eyo waliwo gali bamwita Mulinde n'omulala bamwita Kiyingi Godfrey wabuno mu Lubaga omumanyi bamwita Kiyingi muvubuka ali muno twabanga nabo soyo kakati twabanga muno naye nga bamanyi ndi mbyabufuzi bo nga balimira ebyekibuloka biki kati ate nga bakyali basekandi nyonyonyonyonyo kale naye bakyali bange era mbokyayo kawunge sibaffe nabwe bityo kati bo ne bakola omulimu bakola bloka kuoli ampenchi vemu era bwe nafunye post yasooka ne bagikwata baddukani bagimu sajja wona afulumiza twali mu jemu ne bajje ne bangamba kati bakwe $5,000,000 zikirize gwe ne bona agira fe kati nga bo mu kukwata ku sente kati bonga bagala mbeka kiwato kakati nga bangamba bampe 5 ne kutemba kiwato kakati ne mbalamu bampadde 5 batuteko 2,500 kale mu kiseera ekyo nalina emmotoka ntono olwokuba ofunye 5 bino jjukira 2,500 si byo niyo okutemeka owulira okutta ennyingi ebitu 2,500 sooka bizaayo kati bw'obizaayo ogenda okusigaza 2,500 owulira nga ayinamu okwatako aga oyinza okukwata 10 n'ogulako emmotoka ennene nawe ogenda ogaziwe osigaza 10 ameka waliwo bano bakyaliibo wakubadde okumpi bamanya nti walidde bamanya kakati abo bwewayaaga tosigazaamu 10 mu nsawo olwo kati 10 awo mu mbeera ng'omanye eyabuvubuka ekyayo weeteezerezeemu oyongera okwekubako enfuufu awo onoonya ne ku mabeere awo okitegeera funa amabeere awo yali waali kati abenda tebalina bakazi leka naye kubeera mwana muto nnyo ate no
mchala wangu twemanyi bulungi ne bwemba wendi mbyogera because that is normal life. Kyogamba nti abalina abakazi tebenda ekigambo okwenda oba obwenzi kitegeeza omuntu alina omukazi n'afuna omulala oba n'afuna abalala. Ate alina mukazi omubalanga mwenzi agati gundi mwenzi no ne mu luzungu byawukala adultery ne fornication kati gomanyi byawukana. So tosobola kubanga abaga nti okola obwenzi nga tolina mukazi tizigana because ogenda gattagattaawo nga ogenda kunywa omwenge ofuneko abagolegola wabapyapyapyawo boyisamu eggaali awo naye kyo kiri ekikolobero oba okikoze sente tozirina erinnya olitunze oba kitegeera olwaleero nina eddembe neeyagala ntambula nga ngaziwa era waakiri bano banvuma watusubya sente gwe watusubya sente gwe amanya genjogedde mbadde n'ensowaki ng'ogedde nja kulagira gye babeera n'essimu zaabwe nzira you talk to them they will tell you who Matovu is. That is why ng'ogedde mu kamera naye bo tebali bannabyabufuzi abo bali bakuba kibuloka kuba oli waabwe naye ndi waabwe bakigate gukoleki isha nga gwoyiza obutabire tangu twakuteekako tabo ngomanyi kyayitamu niwakwaddia wangu omanyi kyayitamu omanyi kyayitamu ati kyenjagadde okulaga nti bolo kwaba ne ssente alowooza nti buli kimu kiggwa na ssente kati nze Matovu Mukama yansaasa kyembadde ngezako okulaga nti ne bwe nali sinnafunamu wakiringa ebyo sibikola. I respect my conscience. Kati olwaleero mu politics abantu gwe bakola kito kikyaliwo. Abantu bangi lya members of parliament bangi bali ku level nga baba wandowooza nti agumidde akyawanka obasanga wanabale tuli abasayini yakoye ebisiba gundi y'ekikumi nga honestly speaking they are typical liars. Sente bazitutte nine wano basayininga yes kati awoze Matovu nayitawo era ekimu ku byensanga ng'obuzibu ne bannanga oluusi tukola ebyobufuzi balina engeri gye bambranding nga muze sirina magezi oye Matovu twayinza muzza mu kyama because waliwo sikkiriza and not because nti nina naye ekyo kikuuma linnya lyange nti ebyobufuzi mbibaddemu ku level gye mbibaddemu n'ebyemirimu emirala mbikoze naye ekinnyamba okusurvivinga nja kutegeeza abandaba nti nze sina dduuka lya diweya sina diweya na Kampala wano nze edduuka naye mu kubanga nze edduuka munnaye ebintu mbikola bitambula life simbi naye sina business naye nze kenyini nze business tibwezira netula naawe nenkunyuza kyenda kukolera nenkuwa reference nti agenda kubuzaako ku matiya nga bwe namukolera ono yakikolera nakuyamba mu ekyo kale twali buzibu jangu enkya tulabe katokola mirimu ky'emitovu nange sigimanya nti ati wali jogedde noba wane namba y'essimu basobola okubanga balina obwetaavu mu ebyo by'okola ebyange nkola by referral ekyo kibayita erinnya benkolera emirimu bo bagimanyi emirimu gyenkola sijja gikugamba benkolera emirimu bo bagimanyi oli buloka wa byabufuzi bw'obanga okinako mu luvuvumo nga ndi buloka byabufuzi kati mangambo bulokinga wa abakolebwa buloka mbyobufuzi wabutwala wa Museveni kati Museveni gwe simanyi tamanyi mu bulokinga kodi ekyo kibayita obutegeevu. I'm into politics at a higher level. Onsubira otyo okubanga ngenda kunoonya ebyobufuzi bye nga mbinoonya mu Katanga nga ewali abamanyi ng'ate abakola ebyobufuzi ebiri ku top bali ku parliament kakati ate gwe oŋŋambe nti ate ebyobufuzi ebiri ku top ate mbinoonye mu Katanga oba ntegerekeka. You must associate with the people abali mu layini gy'okolamu ebyo. Kati bwe ngenda mu business byenkola gye sijja kugamba gimanyi ne bw'otagiŋŋamba gye wasookamu I associate n'abantu kyonna babangoba nze gamize erinnya lyange erinkolera kati tebayinza kubanga bangoba ate ng'erinnya lyange erinkolera tugaba bikwatagana nga bakugoba lwa mubbi era lyakupulaniŋako nti Matovu mubbi kati kiba kizibu ate okufuna abantu abali credible ku Matovu omubbi
Otagere kyetegeeza. Okay, anyway, kasito bimanyi naye si byandese mu kamera. Naye njagadde kuwa kifaananyi nti okusinzira ku byenkola. Era bw'onsanga ne mbali ku social media ne bw'onansanga nga ndi mawulire, their stories I'm looking for. Ojja kusanga ni mu bitabo bya bufuzi, ndi musoleza bya bufuzi, I'm engaging with the politicians, what? That is if I'm doing politics. Kubanga nyina okwekumanga mmanyi. Era ojja wali onguddeko ngamba kakati budget erere nenju kutemera temera nyiteeka wali kati eyakafuluma. I get a budget nga ebule emyezi ng'esatu oba ena nga tebanda gisoma. Nyina gisoma nenjimanya such that ngenda kuyamba abantu gitaggulula. Kati bimwe ebitukumira mu bifo n'obeera mu library ya parliament n'olaba amateeka ge baleese n'olaba zibbiirwa ezo n'okola biki, you must olina okwekumanga omanyi. Ne kati ojja kwekumira mu bifo ewatali bamanyi naye nga tuyagala obeere ng'omanyi. Ndowooza wali otegedde ekyama lwaki seewaana bwewaanyi olwo nali ku TV ennaku ezo ewamwe gye wali nali ku MS bayita Case TV. Ne ngamba abantu nti nze Mukama yannyamba nava mu bantu ba bulijjo. Sikyali wa bulijjo. I elevated myself. Ate nze nakyekolera. Ekifuula omuntu okuva mu muntu wa bulijjo, one of the ebifuula okuba nti toli wa bulijjo kwe kumanya. Njagala abatulaba banoonye ekigambo pizza. Mu nkola entuufu pizza nti abatategeera. No, I just want to be open. Ojja kikugolinga kola pizza nti. Pizza nti basalira omusalire. Era mu nsi ezimu ezikulaakulanya ebyobufuzi n'obugagga tebalonda. Ate kati olonda kigwa tategeera. Tosoma mawulire. TV toze kati omanyi ki? Kubanga ogana kusalirawo. And that is the challenge we are having as a country now. We have so many peasants, but they are participating in politics. Choka politics. Abamu n'okwesimbawo beesimbawo. Batukulembere. Abalala be bangi be balonda. Era ne balonda mu butamanya. Kati bwe mulonda mu butamanya, naye nga musuubira be mulonze mu butamanya, baleete saavisi gy'oli. Naye bw'osindiseeyo tebamanyi saavisi weeva. Kati nze ombuuzi wakimbeera ku parliament, nkubulidde byenkolayo. Naye njagala onoonya abaka ba parliament bwekoleko interview bameka babeera bamanyi ebigenda mu parliament. Ne biru nga tebazimanyi. Ne amateeka tebagamanyi. But they are MPs. Ino mpaka bwe nakusanga naye awo omunene wagamba asoma naye naye aliwo yenna. Ali awo munene Selula Stephen twali fena ku university. Nesimanyi enkola ye ya performance mu parliament. Si mugoberera nnyo ayinza okuba ateeseza mu bukiiko, but what I used to know, he was a brilliant guy. That for sure I know. He was a brilliant guy. Era sinza mwogerako kibi. At least I know him. Simanyi performance ye in parliament, but I used to know him as a brilliant guy. Selula Stephen was away with Lugazi municipality, I think. Yeah. But I think it's good. Manyi abogera yogera. Mwimu n'abatoyogera nga they are doing their work. Kati simumanyi kiwanvu that line, but I know it's a good guy. Akataka ketugudde kabadde kansonga. Tugenda mu byakulonda. Bwe tugenda mu byakulonda, tugenda kufuna abakulembeze abagenda okulondebwa nga tebasaanidde. Ab'ekiboggwe. Olw'okuba ababalonda tebamanyi. Kituufu. Kati ngenda nezija nga mbadde namwe mu society nga mundaba kuziika baga biki kuzindaazina awo bikoze bitya tugamba ono waffe tumuwe. Naye gy'omusindika waliyo okuinterpretinga budget. Kituufu. Waliyo okutula ku komiti wali bagende nange akaguudo ke waffe bakakole bakateekemu. Abasajja baleeta. Ogenda kaya na wali ne babaka banno muri komiti makumi aga. Ng'olwana nabo akaguudo ke wabo bakateekemu. Now, if you cannot express yourself, mwecho ngazana kumanya importance yakyo. Era ababaka abakolera abantu babwe obatandikira by the way mu committee nagamba nedda tukateekeyo. Banga abantu bakulondola okuboziika. Kati ogenda gamba nti bagenda nti ana basime ziberenga zirulende buli anafu nti bateekeyo buteesi. Why you get my point? So you know kubeera ngoli wanja. That is why you got me tugenda mu kulonda. We need to guide our people. Nze Matovu ne bamuleeta omukulembeze nga kisasalala. Ayinza obutakyusa economic status yange na kutegeera kwange. Oba kitegeera. Naye nja kumenyeka bwe mba neetooloddwa abatategeera still. So njagala okulaba nti waakiri community gye ndimu ne bendimu clear. Population bagenda okulonda nga tebagenda baduumira buduumizi. Kati mulonda ekidomola, you remember some time back, oyinza okuba ali oli mutomu.
Nema Museveni ono yatandika bino ebintu byokumala galonda gafula. Yagamba abantu balonde ebidomola ebya yero. Mbone bwe kibanga kidomola kya yero ono kisanga kitiikinge. Oba muleeta abeebaka mu parliament mbakole ki? Mubaleete. Mukasaba n'agamba okulonda atatuka okulonda. Nawe wa mukanawanika omukono. Fo yugwe twagala ng'endaale mwajja kuwagira enkola zaffe. Kati lowooza omuntu oba otutte ki mu parliament. Butuze tutambula ntutejja biro Haji alagidde. Niwesanga nga abantu waliwo bakansala balonda no mu Lubaga. Nesalize Kawempe. Yakubisa kipande n'akiteekayo n'akita. N'omugamba waaye Matovu wawangudde. Okakasa. Genda ku steholo. Genda kugombolola, you know. Nebya tabimanyi n'ebyokukola. Era kisana kigonga talina byakoze ki? Byakoze. Now, bwe tuze tusese tukatuze mulonda ambuleera. Omwana kiki kasa kiwera kambulira kola ki? Kirondo. Kati bw'omala okumala galonda ebisassalala. Lwaki mbite ebisassalala? Abo abata performing abempisa ebisassalala. The performers are not ebisassalala. Sagala abantu bagenda bavumye. If you are a non-performer, you are ekisassalala. Because totegedde mulimo gwakutwaza mu kifo ekyo. Whether ku LC level, councillor level, MP level. For as long as someone kyakutwaza you are ekisassalala. Now, but tulonda ebisassalala. Do you expect good service in your community? So ndowooza nti buvunaanyizibwa bwaffe abalina ku ddoboozi okubuulira abantu kye balina okukola nti regardless oba omuntu wapate ki oba wapate ki for as long as is a performer in your area mulonde tuli mu revolutionary politics transformational politics weetaaga abantu abali soba so si abantu bagenda okusalirawo busalizi abantu abatiitiizi bwana alowooza okukola kino banagamba batya President Museveni anagamba atya banampulira nga nze nkoze bwe nti Kyagulanyi anagamba atya banawulira nga nze nkoze bwe nti Nandala Mafabi anagamba atya Mau anagamba Kabuleta hata ayogere you understand olina okubanga omukulembeze gw'olonze amanyi kyagenda okukola nga tekyo ekituufu era kyekigwanidde abantu be there tujja kuzimba community esaanidde and with the time we shall get a good community. So tuzo kwa twaguddemu akataka but sikuze siroza nti kataka kuba kikuleeta wano kusomesa abantu ate bafunye ebintu ebyamagezi ababitutte babitwale ababiganye babigane kati gwe yagadde bino ebyokuvuma naye tubisobola tusimbule tusimbule so njagala sokompa view yo kino kye nasoseeko ntogedde ng'ekyokusaaga kirwa naye kachanga ntogerako tompanga view yo ekya Bigirwa ekya regional political empowerment Bigirwa agamba mbimanyi byagamba mbimanyi byagamba kansoka ko nyonyolo anti mbimanyi byagamba byomanya agamba ki Kabuleta omunyolo gende bunyolo Bigirwa musoga gende busoga Nandala Mafabi omugisu gende bugisu nomba tima ogenda akyoli waliwo ekisingawo kyagala okungamba so kati Museveni adankole mugisha muntu genda ekisolo nati Museveni kati ye ali mu government buli wamuwaliye strategy ya opposition okukwata government kati nnyo kasoke kunyonyolemuko nti bwe mba mugenze bunyolo mwenga need ebedo benderi mwe muli commandinga so kati onyonyola kulaba viewers obategeere Kyagulanyi bwajja kuba yagamba Kyagulanyi kyalina amaanyi mbadde saagadde kunteka mu kategori y'abatategeera kwanza byogera mbimanyi kale tugende mu maaso nemalayo aganti Kyagulanyi akyalina amaanyi kuba president ng'agayina wa kati bwaba kyalina amaanyi muwagira naye abawagire ebunyolo tateekayo candidate mwe mulina oteekayo bakandidate mwekka abanidi so ekyali jono political empowerment amaanyi agayina wa bwakyogera amaanyi agayina wa soko nyonyole ekyo tutetuuka ne wali kumanyi ga Kyagulanyi anti kati byoyogedde kunzi tebi adding up ogaye buli mwagende wakoleyo ate n'ogamba ati president Kyagulanyi alina amaanyi kuba president kati abutwale ate agayina atambulira kiri kyakunoonya babaka nebwe obwa president yabumala dda obwa president mumuwagire naye abawagire anti yabumala dda ogaye alina amaanyi mayi kati oyogana omuntu yasoma logic kati regional political empowerment ogira bote ya Bigirwa nkyayogera in its true sense singa kibadde coined bulungi
it carries some sense. However, toyinza kuloota ng'oyogera n'omala olotolera ababaddewo ekirooto kyo. Ani aloota? Bigirwa. Aloota atya? Kakati yakugamba nti omunaatayiza eri omusajja mumegge gwe mutayiza musiru bwe muba bakola ekyo ate tukirangirira. Nze omanyi siri mu mbatuutu ku level egamba nti ngenda kujjako Museveni kati ngenze mu nsiko era naye ategere nti ngenze mu nsiko. Kakati ngenze Masaka mujja kumpulirawo tetajja kuyitawo. You have to do it nga tamanyi. Now, soko study ng'omuntu gw'ozanya n'ebyobufuzi gw'oyagala okujjako. Kati gw'oza bw'okirangirira bw'oti what happens? Yonna gy'otadde agenda kuteekayo abantu ataba empowering. Gw'ona bwe ky'oyagala okukola kankuwa ekyokulabirako. Kati nyo okkiriza nti need wano tolinawo mulimu. Akati anti kati ebyobusiru byagala okukulembeza. Si bya busiru. When I'm speaking, njogera ebintu ebiri ku national level, I'm not parochial. I'm not parochial. And I'm not trivial. Tutegeraganya. Nkakasa nti byombuuza ombuuza kutunuulira nsonga ku national level. Regional political empowerment. Not sector. Sika kundi. Tutegeraganya. Tugende maaso. Tutegeraganya. Tugende maaso. Tetujja kugenda maaso nga tutegeraganye. Tutegeraganye. Gw'ozanye naye ebyobufuzi akusinza buli kimu. Bw'oba onaamukuba olina kubinula mu binule. Simanyi oba amakulu gavaayo. Ozanyanga Cherusi. Bw'oba onaamukuba onamukola counter attack. Osooka nobeera ne mu box yo nga lowooza tojja kujja. Bonna nabo ne beera ne bajje neewuuka kana. Naye kasi otandika ogandi kakati kabata gende bunyolo. Bwegundi gende eno yonna ayinayo amaanyi. Ayina ba RDC wereba. Ayina baminisa kirana mwaba. Ayina bakao. Ayina whatever it takes. Kati waba mu planningira. Kiri kyegenda toloota ng'oyogera. Opposition will have a problem. Actually, Bigirwa kyayogera kituufu. Naye ate nso omwekengera nti lwaki yakyogera. Kyogamba nakisobola kikola mpola mpola. Ng'omanyi odiringa namuyeekera. Oyinza omu-exposing ku plan yo. Ojjukira twogera kulina abaana ba-exposing paradings bano bajjako government. Kiki ekyaddako nakati muwoza ate abamu bali Masaka ate abamu babuzeewo ate. Because you are exposing your plan. So plan you are exposing your army. So better into. Your plan. Bajyogerako dda even before. Kyaliwo wano Besigye oyo ng'akyaliwo era nga bagezaako okukola nti buli omu abeera mu kibiina kye as long as osubscribinga wano nga bakuwagirirayo. Era politics oyo mabega wali bakola nezi by election. Bamunye okwegatta bonna ttiimu DPF disani dosanga bali ku muntu ki? Oyo n'ayitawo. Ne baleeta oyo n'ayitawo. Otegedde? So, naye ekigiremesa okukola kye kiri kyegambye nti tuloota twogera. Kasita amanya nti kye muliko. Kabuleta yagenze bunyolo gy'asinzidde amaanyi gy'agatadde ate olina ssente mmeka? Kati Kabuleta alina ssente mmeka? Kati Kabuleta anti wuliriza. Nkugambye buli kimu akikusinza. Bw'oba onaamukuba otegula muki? We are lacking as opposition. Njagala kukola kasamale. Otegula muki? Mutegule. Naye bino byodda wano kakati tugenda kulumba ab'ebugiri tujja omusawo taasigaleko tokkiza nagendayo. Twakola mobilization nga need. Mwalabanga mawulire. Twabadde egindi gwe wenyini wambuuza naye ssente muzijjawa nga mutambula nnyo oba gavumenti yezibawa. Yogera amazima mu kamera, yogera amazima wano ng'otunde mu kamera. Tewambuuza ko kibuuzo ekyo ku shezwala nga 3. Tuna mu kamera okyogere. Wambuuza ssente muzijjawa ne mukolerani ne mubikola mutya mwenga tebabatataaganya. You remember? Ne nkubuuza oyagala abalabe bakole betu batukola. Nze nasembe twateeka olukiiko e Masaka nga lwa bakulembeze bali 305 ku Maria Flow. Polisi yajja sawa 9 okutataaganya nga n'okumaliza tumaliriza abantu bali mu kulya mmere.
Oba kitegedde bulungi. Intelligence bagina neseba kabi. Naye muno tukola bino bye twagala okukola nga bye bituufu. Naye nga ate osooka byanika. Tolina kugenda kujjako naawe. Gendako. Strategy info. Kati awo nfu. Omaze gi expose kati awo nfu. Nkugambye bwe nti ojja genda e Bunyoro. Ogende kabeta gwa amayi kati ndi Bunyoro ntyaha. Batekeyo bamba mu obumbi 10. Batekeyo nabbaja mu obumbi 5. Batekeyo Kasayija. Bonna bagende bayike n'obumbi ga 15. Kati ndabanga regional political empowerment yajikubamu ebituli ya Bigirwa. Ati njagade nkugambye it would be a good strategy. But the moment you just expose it like that, efuka etachina makuru. Nakuwa nekyokulabirako kya kitono nyoze ni muwagizi wa Arsenal. Venga mu biseera bya Henry nga akyaliwo. Nga bana asamba ne Man U. Nga munyogama mulwadde. Yafunye injale mu training mulwadde tajja kubaawo. Kani bafunye bila ina hapo nga takola ki? Taliko. Ku last minute mulabira oli munankani. Era kukakananga box agikubi. Mugwe kabazanyi. Katika mbuze. Kubanga ojja tumu planning day. Matovu. Niyo tegede kyentegeeza. Onyumira okubuuza ebibuuzo naye nga tolinze kugenda ku gwe. So kyonna kye tunaakola nga opposition kina kukolebwanga strategy nga si byakwanamiriza si byakwanika. Kubanga ne Museveni yali agenda mu nsiko tyamala kuba bidde. Bannaye kati ngenda mu nsiko abana negatako mujje no we. Baba gamba emibiri ina 27 nawe do you believe that narrative ina 27? Museveni agenda okuyingira ensiko. Ngegwanga lyonna mazodi networking lyonna lyali networked lyonna era agenda bitandika nga lyonna mazodi networking nga ne mu system ya government yali eriko by then bakatumba ambala nga bakyalimu nga bonna bakolera ye era ne bajjangayo sente ne bazireeta eno n'abalala bali mu koweri kati gwate gwe ebyo ogenda okukola oyinza okugamba mu gavumenti tulina abantu baffe ne mu magye tulinamu abaffe kati atandika kunoonya kola bwambega mbuye abanyumya ani asinga okunyumya ku bya nuupu tulabe ani anyumya ennyo ku bya niidi ani asinga okuwana kabuleta mbw ayogera nnyo gwe nga batandika kustudyinga mpola mpola bagenda okusanga era gosinkana kabuleta ekiro nti okay kitegeeza ono si waffe because guwama wadde lead eyo bombe eyo tansinzayo maanyi abo mbayina nemu abakulu benkolagana bo baga nti abakulu nga nebakiwa n'omwaka bastadinga abakulu ki communications kyezitambula wakati wa need n'abamu ku bakulu abayiri bombo. So njagadde kutegeeza bwendi bwe tuba tuna kye tunaakola mu ngeri y'okukyusa gavumenti tulina kubinula bubinuzi kubanga bingi ebisobola okukolebwa abalala bajja akwate mundu abajja gamba genda kukuba omwe kalakase abalaga nti box yemala yakalulu n'ebirala naye ne bwekana bakalulu osobola okwefula dofi waliwo abantu bawangudde waliwo omusajja eyali minister of public service omukadde nnyo bamuyitaani kati takyali minisita weebunyulu saidi eno musajja mukulu mukadde nnyo naye kati yawummula yagenda abadde ng'ayita wano opposite naye mwekyo ekisanja kye bamukubiramu mukalu mu UFK NRM baasirika busirisi nga atali agenda nakujja notuka ne bakategeka yali minister of public service erinnya ndyerabidde naye nga website z'ebunyolo eno webuhoyima mwerabidde naye janjadde jjukira agenda okukebera mu box nga temuli nga bamukoze eki era tiyavaamu naye nga wali yali kabaka abadde kabaka ebbanga lyonayita wano opposite bwamanya nti onajja aitha bakugula oba bakusiba oba abala bafa kati nga bamutya naye babinula muki kati njagadde kuba kyakulabirako jasi ekiri simple nti waliwo ebintu bwomanya gavumenti eno nga bweri erina amakomera balina emundu balina biki waliwo byolina okukola abayaayi bakiyita kiyungwe n'obazanya buzanyi kiyungwe nti olwaliro ng'olina resources ezimala osobola okukola kala understand work kati mu NRM
eyali akola ekyo mu NRA bamuyita tumukunde yayo nsoba ki mu system akyalimu kyasinga okukola kyakugukamu naawe oli wa mawulire ki naawe oyagala nkubulya budget gya operatinga ne office ze we ziri oyagala nkukola office ze we ziri ne byakola oba oli wa mawulire faayo okumanya mbabazi mu system mwali tumukunde mu system mwali mbabazi okana salimu tumukunde talimu okisiba mbale tukisibeko nkubulya office ze we ziri ne byakola era otuukewo ne budget gya operating kiki njagala okulaga obuuza ebyamagezi buuza kamali kumalayo kyasinga okukola kyali asinga okukola kola kibaita clandestine work ebya black work gwobimanyi nze gwomanyi naye fe olulimi lwaffe tukozesa lulala nebyo byama mawulire kale byebyo naye ffe bwe tugenda okukola bwe mba genda kumobilizing abantu ewaffe Masaka kakati kule lukuŋŋaana ku need tugenda Masaka tuwandise abantu bonna you understand but this over piece of animal nanga bete kukubatataganya baba kikola ki Matovu benchmark ziri bbiri ya need na ya ANT abijubaga nti need tena kyekolaka lubagana kubanga ne bwe kota tesobola kujjayo kansala wa LC yokusatu edde bunyolo ekola ebyobufuzi kabuleta nga president wa need teyetaaga na kujja Kampala kubanga eri bazimbiyo n'ekisawe ky'ennyonyi waba yagala kufuluma bweru agende bwaba mpozika yagala kujja mu conference eyaba opposition bonna ajje ne banne Matovu kitegeeza naawe tuba tukushiftinga ne tukuteeka oyima ANT nga naye agamba teyina kyekola Kampala okujja kugamba nti ANT yiyeremereddwa lenti bagigobye mu nyumba biki naye egende mu Western egende office eziteeka embalala ebinsale n'omusajja ne bana abalala bakole bwe batyo PFF bagiwandise egende ekigezi kubanga omukulu gyalina amaanyi naye ye enkola ye nti ne kabuleta yennyini is kabuleta problem I mean kyengamba wakameshoni ya kabuleta emirundi ena omanyi lwaki mbadde nsirise njagadde okutegeera kyogendako olwadde ekinyonyodde but it's like is kabuleta becoming a problem to you ne Mugisha muntu ne Dr. Besigye ne kabuleta ne Power bwe bagende ewaabwe besimbere ku bubaka bwa parliament kuba president muleeta omuntu ogwo kabuleta ajenga mbaka wa parliament we oyima Mugisha muntu ajenga wentungamu gundi ajenga we gundi kati na abo bave ne kubyoga muno bagenda kusiba kuba president kwawe bagendayo tebalina kye bajjayo kati ekibuuzo ky'obuuzi ekibuuzo kiri nti by'obuuza nga binyonyodde tunaba kinyonyola ekyo bamwe mukyamuyita Mr. President wano naye nti amaanyi tagayina gasobola kujjako jjajja agende kubaka kwa parliament kale nzikiriza talina maanyi Mugisha muntu agende kubaka nzikiriza ne bwokomaawo Kyagulanyi ajja kuba president nzikiriza kati Kyagulanyi si alina amaanyi abasingako andi yalina amaanyi si bwekiri kati yajje so what's your problem now what is your problem Kyagulanyi ajje kuba president kabuleta agende kuba MP Power kuba MP bonna abalala bagende kuba MP so now obadde oyagala ki kati Kyagulanyi bajja mu bitundu byabwe okukola ki okunoonya akalulu ng'anoonya kaaki bano ate alina amaanyi olwenda alina amaanyi okay kati Kyagulanyi ya deployinga bali muri opposition please tewali kibayita opposition we have parties okay so kati owakanya we have parties kati ongambye Kyagulanyi ajje kuba president si ogambye anti ajje tewali amuganye ajje waliwo amuganye okujja ajje ne bano bagende kuba mu pye kitu kimaze tudde ku kiro badde yagala naye bwajja mu bitundu byabwe bamuwa obuwagizi naye abawa obuwagizi ate abawa obuwagizi nga tebe bannanyiniyo in your narrative wulira in your narrative bo be bannanyini regions ezo bamuwa obuwagizi kakati ate naye abawa obuwagizi bwaki ate nga bo be bannanyini ayina yabamukiririzaamu then kati baba bamukolerayo omulimu I mean kululwo ekibuzo kyange kyangu
Gwe kululwo. Wa parliament ye na side ze. Gwe kululwo. Anti ne bwali sindo tajja kufuna kuba talina buwagizi bali be bannanyi region. Kati babere mu region. Kati ekibuuzo kyange. Uliriza. Ebibuuzo bwoba obimbuuza. Do you speak with your soul? Omwoyo gwoyogera nagwo ng'obuuza ebibuuzo ebyo. Oyogera nagwo. Bw'oyogera nagwo owulyanga by'obuuza biri sensitive enough. Nakuzzemu ekibuuzo ekyo. That is the regional politics gwoyogerako. Nenkuddamu. Okikomezaawo okikyusa. Don't think I'm stupid. No. At least what I trust. Matovu ndi intelligent enough. At least ekyo kyo nkyemanyiiko. Naye kati gwambuuza. You feel like odi detached n'omwoyo gwo. Kubanga ky'obuuza kye kimu. And so what? Kyoyagala kyakuwangula Museveni. Alright? Era playing regional politics. Era nakuwadde ne bwe kisobola okukola. Era nekuwulira n'engeri gyagenda okyangangamu gw'oyagala okulwanyisa. Era nekugamba nti bw'oba wakola any strategy. Oyagala kuntegeeza nti yoka strategy esooka okwangula Museveni. Nze mbadde just njagala mpe view ku strategy eyo. Endala ozi. Nakugambye enfu. Nongamba kati kyosenge n'ondi wakanya nti ye noddamu. Kabuleta dde Bunyoro. Gundi kakati andize mbadde ngamba kati ngamba MP. I mean kati nze sibera muno sensical. Watu wena ebibuuzo byakubuuza na tukita. Ansa njikuwadde. Nekuwa n'ebyokulabirako. Nekugamba n'ekyaseno nkuwadde ekyokulabirako ekisembe nti Arsenal Wenga yakwekanga gundi and Henry. Namuzindukiriza buki buzindukiriza. Nekugamba Museveni bwe yali agenda okutwala obuyinza tiyakubabidde. Wabula ya networking eggwanga lyonna mu regions ez'enjawulo n'asigaza n'abantu mu system mwennyini n'alyoka ayingira ki era bamanya nti Museveni ayingidde ensiko ne balowooza ne bagamba ayingidde abantu 27 naye nga gwe ani gwoyinza okusilooza nti bali 27 kugambye the guy had networked the whole country tiyamala kuba biki kati gwe kyoli mukola you are sounding the bells Kabuleta agenda kuba MP Po agenda kuba MP Mugisha Muruganda kuba MP Sima agenda biki ebyo bikola gwoyagala okujjako ayina sente ayina makomera ayina intelligence bwe nabirina toyina kona kimu kwamba yazinze emikono omuwangule Bunyoro omutwale Bugisa omutwale simanya Kisolo omutwale I mean why are you daydreaming kana timu ekikuddamu akakati kati bano badde kubwemo P Kyagulanyi yayina amaanyi fine yayina amaanyi nina kubuuzaako Mr. Kabuleta mumukomyewo kuwa president ajja kubwemo P Sio agalo kuwulira ajja kuba MP actually agenda kujja kuba kansala I mean njagala kusoundingire better no njagala kusoundingire better agenda kujja kuba kansala Bunyoro uliriza agenda kujja kuba kansala Bunyoro kakati ogenda kunsaasira ogenda kunsaasira ndoza nkulabidde emyaka egisukka 3 mu mawulire ngambye egisukka 3 mu mawulire era walinga otuwa bino ebyafaayo simayo yani ensiki yakubyani simayo bikoze bitya kale ng'oportrayinganga amanyi you posed as a knowledgeable person you understand and in that regard yamulangira namugamba nti kana kufuka kana akwata we kati tukajja bitegeera bulungi kafaayo ogoberera I'm just very disappointed nti you are interviewing me just a minute ndimukunda mu kibuuzo kyo you are portraying now the way you are interviewing you are more than a peasant need omanyi yakolebwa mwaka ki need yakoleddwa ng'okulonda kuwedde era okimanyi era wakavalinganga naye bugolobingo ojja nawe kati ntandika okwebuuza am I speaking to the material you know am I speaking ekisinde kikoleddwawo after election man what's your problem ekisinde kikoleddwa after election party ekoleddwa after election now how do you expect no njikuisa because uliriza nkuteeka mu kategori y'abategeera niyo buzebuze ng'ekisiru ekisinde kikoleddwa after election party ekoleddwa after election kati noganda ati mulina okukansala kati nkugwe ku level yo ayonse peasant
kubanga ekiwali badde okimanyi bwe twalikoze kati singakola kati PFF eri mukola kibiina kati omala okikola bali basinga badde mu 2 balonde. So badde nkusaba speak to your soul before you ask me. Kubanga nze gwobuuza trust me ndi mumanyi and I record. Nawe oli wakavalinga ebugoloobi ndowooza tuki transforming you were there ebugoloobi you were there. Kakati ati mwombuuza I mean I'm disappointed anyway. Naye compose yourself nakubuuza wasuze mu bbaala. Compose yourself. Compose yourself. Ombuuza ebibuuzo mbiddemu. Naye tombuuza kibuuzo kimu mirundi ena. No. Ebibuuzo sijja bisobola. Kibuuzo kimu mirundi ena n'obuuza ebitalina bakulu. Nidi talina kansala ate ng'omanyi teyaliiwo mu kulonda. Was need there mu kulonda? Teyalinawo. Actually tomanyi na kiki kyaliwo. N'ekyaliwo kyali kintu kya church bakita rooko. Wakiri singa ombuuza kiti eyo rooko. Waliwo abagira mu kisire kya rooko ne bafunayo. At least I would answer. Niye need any recent just 1.5 years tugaze ku protestive man compose yourself tugaze ku protestive vote tugende yapu samwe gani Matovu bwato bwali waliwo abasajjaawo Bungereza omu yakubira essimu n'ayomba yakuba direct waliwo omulala n'akuba ku WhatsApp Matovu oyo kakati omusajja oyo okumuinterviewinga olina n'okola notice okuba kusaba mukaaga. No, honestly speaking kati ekibuuzo ky'obuuziza ate okitemamu ekibuuzo ky'obuuziza tubeera fair with the difference kale sikuyisa mu gaali lwakuba jasi ogenda n'ombuusaako akabaati ekibira kiri mu mwaka 10 ng'okulonda kwaggwa dda eno ngamba otaba na kansala tuvuddewo kale mbuuza kati munaasimbawo ebibuuzo ebitegerekeka tuvuddewo akataka ko kavuze bwotyo naye tekinabuze tugenze ku wetondere ba viewers okubuza ebibuuzo ebitalina makulu tugenze ku protestive vote ate abamwe era nawe tebamanyi kyo ekibiina kyaliwo batekyaliwo kati kiwali badde obuuza kyekibuuzo kyabadde kisooka ate ekibiina kyaliwo negamba kyaliwo mulina bakansala ng'oyogedde kabata 10 n'oleeta nidi ogisemu egaali ugwoyise mu nidi egaali tosobola kale sikuwa mu kisongo. Yes, it's okay. Tebadde ki yebuvuddeko ndowooza yali Monday poliisi yagumbulula BNUP nga baagala kulonkinga abavubuka youth protestive vote naye so omusajja wa DP anyonyola protestive vote naye nedaba ebivumo bye bamuvumye nga kyandiba nga teyanyonyola kituufu nga abamuvuma ate abasinga amagye g'NUP yali agamba atya protestive vote ekisooka osobola olonda omunafu nga kiyonga bwe bamulonda mu gy'ekinaana ekyokubiri osobola okugenda n'owandikamu erinnya lyo kati kibuuze nze tule mu narrative yaabwe ku side zombi so kati ekibuuzo yange kisooka protestive vote kyeki yakusooka kuteekawo disclaimer nze siri architect wa protestive vote siri wa NUP no njagala kusooka kuteekawo disclaimer siri wa NUP era siri omu ku ba designer ba protestive vote naye mu ntegeera yaabwe bakireetera mu kkowe obali akulonda nnyo kowe yaabwe egamba londa kakuume beerawo nga bakalangirira kati eyo protest bowe bagamba that is protestive vote londa bulijjo wali abantu badde batebalonda kakuume nga bakuuma akanalukoola bagamba kuuma mulambo gwa Segirinya bakuuma mulambo gwa Segirinya bajja okukuuma akalulu bakuuma mulambo gwa Segirinya kati ekigambo protest kigambo kya lunnabuddu kirimu embeera y'okwekalakaasa oba okwekandagga bwe mba nkitadde mu lulimi olwangu okulagako olulimi olwangu ndowooza olw'Abaganda baffe myaka emitono banategeera kitegeeza okulagako kati nze amakulu ge nandifunye mu protest vote kyandibadde kigamba nti bano abasajja tugende tubakeesa akalulu tugende tukalonde mu bungi tukabakeese okay bwe kibadde kitegeeza ekyo kyandibadde kigamba tukazire tetukagendamu you protest tukazire tetukagendamu
Okitegedde? Ku bibiri ko kulina okuba ekituufu ekimu. Naye ate ku byombi byenjogedde tebalinaako na kimu. Bo bakugambye kalonde, kakuume, kalangirire. Golawamu anything new ku kya bulijjo. Nze njagala bayambako. Naye kambayiseemu eggaali. Manyi obusiru bw'abafuuti soja bulwogera ekintu ekikwata ku kibiina kyabwe. Baagala bakuddemu. Lwaki toyogera ku kikyo? Lwaki tokola kino? But this is Uganda. Obusiru bwe bakola bwa affecting eggwanga lyonna. Likewise nga wala Mwai Museveni bwakoze ebintu ebitajjanza. Bi affecting eggwanga ki? Kawuli agamba lwaki Museveni omwogerako? Lwaki NRM ogyogerako? Because what Museveni does affects the whole country. Likewise, what NUP does, because they are the leaders of opposition, it will affect the entire opposition. Onfuna bulungi. So it's upon that according to Uganda. Kati kwekyo kwensinziira nenjagala okubayambako ababuya ababalooza nti bayisamu abantu eggaali. Okulonda okuweddeyo tewako tugenze nakwo. Abantu balonda ebitundu ndowooza byali around 48%. Abasinga obungi tebalonda. Because zaali milioni 18, bawonde milioni zaali 8 nezigwamu tezawera milioni 9. Kitegeeza balinga 49% abakola ki? Abalonda. Kuba registered voters, ebitundu 5 mu kimu ku buli 10 tebakola ki? Tebalonda. Ate ekyo kizze kibawe ebbanga lyonna. Ebyasemogere sibimanyi bulungi, saabigoberera nnyo, but buno bwenze ngoberera abantu bangi tebakola ki? Tebalonda. Abamu abatalonda balina ensonga zibawa, either bagwamu essuubi nga balaba ne banaalonda era Museveni ajja kudda ne banaalonda nga balaba tebina makulu. Abalala balaba nga balonda tebasaanidde. Abalala balina ensonga za njawulo, tebavaluinga kulonda. That patriotism teriiwo. Alright? Kati bwetugamba nti tugende mu protest vote, nze mba njagala kutwala the other connotation yatubanyiye, tukibanyiye. Era nze singa banapicking ekigambo ekyo tugende tubanyiisa akalulu, I will align with them. Singa banavuga direction tugende tubanyiisa akalulu, I will align with them. Nja kutegeera nti bakomyewo ku bintu ebirimu amakulu. Naye londa kakuume, I mean, what is that nonsense? Kikibaddewo. Did that change anything? Now, olwaleero weetaaga kutaapinga the 51% etalonda. Because tukirabye over time nti abalonda ngenda kikwa mirundi ebiri. Tufuna ebitundu ebitasuka 37% nga opposition. Okuva ku Semogere to date. Tetusuka ku 37%. Tutegeraganya. Kitegeeza nti abatalonda bali, how do we attract them to come and vote? Pojja kwesanga ni Mwai Museveni abeetegekedde. Message kijoowa ebasika mu bikomera byabwe, mu business zaabwe n'ebirala bajje balonde. That is the message I want. Tukibanyiise. Musajja ono atubye ebbanga tumunyiisa akalulu leero. Nga Amini bwe yagamba, wogamba nti bakubba nga oli mu ring, mukube knockout. Ntegerekese bulungi. Now, nze that connotation nandijaagadde gye tubatutwala. Tugende tukabanyiise si vote londa kuuma langirira. Gwolangirira. Kwabo nani alina obuyinza obulangirira. Ekyokubiri, maanyi ki ge balina agagenda okukuuma akalulu ako? Maanyi ki? Bw'obanga ogende ku byekijege ebyo, maanyi ki? Kubanga tukimanyi bulungi nti ebbanga lyonna muteeko abanaakuuma akalulu kammwe, Museveni najja n'abakwata n'abatwala n'abasiba. Lwenyini b'owadde empapula ezigenda okukuumira Matiya. Bonna basatu basanga mukomera nga babayodde. Naye bw'obanga ku polling station era abantu 8 bonna bazze bonna bawadde empapula. Kati mba strategy, just a simple one. Bwakwata bana abasatu bayingira. Bwakwata bana waliwo abalala bakola ki? Tojja bamalayo. Naawe wenyini okwatibwa ensonyi. Tugende tukibanyiise. Ndoza tudenjagadde okusoundinga more a little bit civil. Mbakwatirwako ekisa kubanga bambi okutegera kwabwe kunafu. Bani. Bayisaamu abantu eggaali. Okutegera kunafu. Ate bwogenda okyogerako. Naye yennyini ate okutegera yasinga. Yennyini yeetaaga kuyamba. Yennyini kyagula. Then don't interview me. Okay, tugende maaso. Don't interview me.
I'm speaking my mind. Kati gwe ebbanga lyomudenga lwa protest vote chicho afuna makulu chigwa afunamu. Why are you asking me? Ngawe chali ekawempe. And what is that? Turn up katuliriza. Turn up ya abantu mitwalo 19. Ekwati kankunyo nyere kwecho. 19 mmeka? Mukenda. Abalonda bali emitwalo emeka? 3. Obuluwe babala bali emitwalo 2 mu kanana mu bumeka? Mu 2. Katwale emitwalo 3 jijano. Which fraction is that? Out of 19? 190? Tewera na quarter. Is that protest? Is that tukibanyise? I think. Is that tukibanyise? Yeah. No from mtwalo gumu kasanvu out of mtwalo 19. Kubanga turn up ya balonzi mu Uganda. Anti katuliriza. Nawe chali bwe. Muliriza, that is kakati nakubuza, do you speak to your soul? Kakanenga tuogera. No. Do you speak to your soul? Kati chichao. Ondetedde ekintu kyennyini kajikusunsulire. Nkutegeeze kyentegeeza. So si kyoyagala. Kati bwe nkubuuza nti abantu bazira akalulu oba balonda, what do you tell me? Kati balonda be basinga obungi. Eyo intention ya NUP. Siri mwogezi we NUP. Kale nange siri mwogezi. That was disclaimer. Do you think that was the intention kuzira akalulu? Intention yali ya tumanyisa akati. You understand? Because definitely I knew opposition would win. Ono Kampala. Kaka yabwe kwaka akalulu. Eri wali wa sebufu. Munda makerere. Uliriza. Balangiridde ebifuku polling station yemu. Uliriza. Agamba sebo bolangirira ebifuku kiki ne kituufu. Uliriza. Abalonzi bali emitwalo emeka? Out of emitwalo 19. Emitwalo 16 mukenda. Emitwalo 16 mukenda giriwa. Kati nze nkugamba tuleete message eskirize emitwalo 16 tyati bawangula. But Matovu, lwaki Kyagulanyi ayogera nnyo protest vote? Ati nkugambi yeetaaga kuyamba. President w'ekibiina. Okay, kala ategeera nnyo teyeetaaga kuyamba. Mugezi asinga. Mugezi nnyo. Banga nebula yakinyonnyolera protest vote. Mugezi yasinga teyeetaaga buyambi. Ategeera okufa obufi oyo gaayi. Era ebyayogera. Ebyo byayogera agenda kuwangula akalu ka 226. Ekintu yeetaaga kuyamba mu bulungi. Kati sibya bine byajjajjo ogenda n'omugamba nyongere kunva nakwata seppijo na kutujiwa kusuwani. Kati wagalaje. Hadi njagala ko ebyokulabirako bikunyiwe paka n'ategeera. Tukoze case study Kawempe. Abantu bali emitwalo 19 mukenda balonze 3 balangiride babaze ebiri kanana mu bumeka. Mu bubiri. Ekibuzo ne kubuza nti abantu bazira okulonda oba bajja okulonda. Bazira. Ne kubuza was that the intention ya NUP oba? Ekyali awo mu protest vote kubanga sampling. Okay? Bali badde balonze ekitone nnyo nga by election bwe yali. Bali lonze emitwalo 9. Ekitono. Bwe balonda emitwalo 9 kwera bona tebajja kugwayo. Balonda emitwalo 9. Nalukuona afuna emitwalo jenga 6 oba 7. Amudiridde nambe afuna gumu 8. Kisingako. N'ogamba nti yes. Kiweta protest vote. Tukibanyise. Nti olaba baleesa amagye ne bakuba abantu ne bakola bino naye twazze ne tukola ki? Kulunda. Ntegerekeka. Otegerekeka. So tanti gonzi ye mu line. Nagambye I wanted to sound civil ogenze kunga bintu bitategerekeka. I'm speaking my mind mbalo represent wa kibina kati agenda abulie. Speak your mind. Yetaaga kuyamba na yetaaga kuyamba to change the messaging. If it's protest, let us take that connotation, that narrative eyatuchibanyiyise. Mu box ya judge yenyini gyataddewo tugimunyiyise. Tulonde. Tutapinge the 52% abatalonda. Now, how do you tap into their energies and interests? And so, uli munamawulire omusajja muyivu, what do you get out of it? Do you pick anything? Not. Kalugandi na kuyamba ato yamba president w'ekibiina kale kati sijja muyamba. Atwaliwa president wa Uganda tulabe. Yabagamba nti we mbanga temulina omulala nze omusajja mwewo. Kazira wali. Tuwe tuli. Nze nasaba ekintu kimu Katonda simusaba bingi nnyo. Bulamu. Musaba obulamu. Musaba obulamu n'okunkumira mu mbeera ennungi. Ndabe. Nga mutwala. Amwisa masaka. Ebesi gye bitugamba. Mwesimye mujja mulaba nga ayitawo. Oyo kati ndise nnyondo ngera mukulamu piningi mzenji sobola. Kati ezo sloganize ezo tezikola. You have to tell people the right message. Give them the right message.
because njagala it is okay, it is okay, it is okay. Kati nze banvuma kankubuuze banvuma ngenda kulema okulya ekyemisana leero kuba banvumye. Ya politics okuvuma yatandika. Yali okuvadda. Museveni yamutandika. Tomanyi nga ayita past leaders swine. Wera biddenga ayita past leaders swine. Museveni yatandika ebyokuvuma mu politics by the way. Kati bano abaana bo bakyamplifies bawo naye Museveni yatandika ebyokuvuma. Kati bano just bayisizaamu kanyebwa mu ntula. Tebalina go balabawo kabaka bamuyisamu eggaali Katikkiro bamuyisamu eggaali n'abagereka bamuyisamu eggaali biki febe tuwa ekitiibwa bali awo balye naye okudda ku kya protest nze mbasaba whoever alaba era avunaanyizibwa atwale that message yatukibanyiise nti jjajja ateekwa box ye as usual asuubira abantu ebitulu 48 ku 100 abajja okulonda. This time around 80%. Bakabbe nga tekagwawo. That could be ekibata protest in that context jendooza nti jebaagala. So yeah. Neka kati context ate bo kyebaleeta kalonde kakuume langirira. Gwolina obuyinza obulangirira jama. Teka kamaanyi oli alangirira ndego. Atya. Man. Ebyo president owe mu pibi anjawulo. Gwe tewewuunya nti mu kitundu ekimu ojja kusanga Kyagulanyi genda e Busoga. Kyagulanyi yawangula Busoga. Yonna bempya ine wabika. Kutegedde. Byanjawulo. Kati wakite bawogira mawo yagala kuleta proposal represent. Kati ate osanga ebitundu omuli aba FDC gye baayita. Ate nga bawa Museveni. Munnayi. Nga FDC bangi bava mu Eastern. Bawa Museveni. Nze kasamu nnona. Oyitegedde ati kati njagala okati byaki. N'enkuuma y'akalulu yanjawulo. MP bw'ajja bw'ati. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Tuli wano Lubaga. Bonakawo mukabawo zone wali omukyala omuyita kansala Jas ewuwe nakati bwe mbasirimbye ayinza okuba ina DR forms eziwere 5 eza mwami Kyagulanyi presidential abantu bazira baga kati kansala tukoze tutya naye we tuogere Lubaga Aloziasi yayitamu nga MP meaning yafa ku bibye ebya president we nabikola ki nabyesonyiwa genda wali Mawokota mu Mpigi Dr. Kasozi omanyi wa DP Kasozi Dr. Kasozi wa DP bwenjogera kyaba abalaba bajja mutegera bamanyi mubaka si mubaka is a doctor medical doctor but wa DP is a prominent guy bamanyi aina dwaire kyengera ewuwe buwama bamulwa DR forms ziri mu 100 zani za Kyagulanyi kati doctor ati bamanyi wa opposition Dr. Kasozi tukoze tutya nagamba atya naye we twogerera bano bani Hilda Mani simanya bano omuwala simama mitani Teddy Namboze simanya those guys bo opposition bayitamu bafa kubyabwe nkuwadde byemmanyi bye nalabako byenyirako evidence kati ne bitunde biro jja kwesanga the same stuff. The same thing happened. Just a minute. The same thing happened ku Besigye. Dr. Bedi wani kanakwata DR form ndaswaina jena nkumi nga ziri mu 10. Nenga Besigye agamba yewangu dakalu nenga DR form tazirina. Katulwa kyabaganti yewangu. Ado jagadde kulaga. DR form ziri mu 10. Nazikwata naswala wa? Nenga agamba yewangu dakati. Dakalu. Ate nga ziri wano mu Buganda. So, tuleme kwesudia. Tuleme kwesudia. Tukola omulimu gutino kola ki? Owulira? Tukola omulimu gutino kola ki? Okukola. Botukola omulimu obulungi tusaza obya box. Abantu bakimunyiisa. No take off force gye twogerako. Kisoboka. Kisoboka. Kati n'agana Buganda n'abanga gundi nga Yahya Jammeh. Yahya Jammeh balosi ya muwangula Gambia. N'aganiramu. Naye ng'akoze eki? Amuwangula aga sijja kuta. Naye nga kiregerekese amuwangudde hands down. Era ensi zetodde bazateekawo embeera n'ata. Nabona it can happen. Mu box ye. But ekyo kikola nga weetegese bulungi sibino ebyekiyaye naawe. Byachaye bididutawo. Makalele kavule. Matovu ne lwachoza. Ate yagala tugende kubira ate gomboza biri. Muramba ngati mukuli wa press conference wa. Press conference yejjako Museveni. Abasajja kwa press conference buli wiki. N'avaako. Kyekiriwo. Museveni n'agenda. Gavumenti ekyuka. Mwezi muramba naye kwatoko okute kuje press conference. Bwe twali tuzikola amanyi mwagamba political party ya mawulire. Kati stopping kati atemukuba. As a rule, man is a fool. When it's cold, you want it hot. When it's hot, you want it cold. Always wanting what is not. Kati ebyo fe tubimanyi. Nkaddamu.
As a rule, man is a fool. When it's hot, wants it cold. When it's cold, wants it hot. Always wanting what is not. So akati ebyo sakasi waliwo abangamba ekikulu mwogera munoonya bufofu foka tononya kwesimbawo bala banga sibyendiko naye kati mwefula abagezi wase mugandi mwesimbawo mwapisam mwefula abagezi munoonya bufofu tuvude wao you understand ukafana nke wampereza akasenyonyi kicho kibade bamukwaso bati yadda kwaso yali afuna ekirabo lyagenda entunga mu kulambula factory y'emmwanyi bali bamuwe ekirabo yalambula bulungi mukumaliza ne bamuwe ekirabo kyetamanyi kyalimu ate yakibikola tetumanyi kya mwali mu kikopo oba bamuwa bayibuli bazo bamuwa bayibuli mwali mu ekikopo guys clean akola emirimu gye bulungi kwe kumusiima kirungi naffe tulina buzibu naye jjukira waliwo amateeka agafuga buli kintu when you go for oversight kifaanana okubanga compromise naye yakibaka oba mwali mu bayibuli engeri gyali omulokole ndaze naawe eka mwali mu bayibuli bali bamukwasa Katonda wona bado sinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Ssaalongo Matovu Moses tugenda kukoma wano tutandikira ku sabbiiti ejja Ssaalongo tukomye wano nze sikunaako buzibu yaleero tebadde nyangu naye kati next time kano kasembayo wabyogera if you are coming for an interview kakati sebo Seruganda next time bw'oba ojja for an interview especially kunze but kyandibadde ne kubalala organize well. You can develop a questionnaire oba kyoyagala. If you are that weak, you can develop a questionnaire ngejja ku guiding. Ekyokubiri, omuntu mwe time anyonyola ekintu kye kitegerekeke. Nakugambye protest vote nti n'abakyogera abakireeta tebakitegeera. N'ekuwa narrative eri better gyebasobola okireetamu such that they can tap the 52% abatakola ki abatalonda. Ongambye toyogera ku president wa kibiira teetaaga buyambi. Kugambye yeetaaga obuyambi kubanga byayogerako tabitegeera nti tekisoboka tabitegeera kati abakuba engalo basinga okutegeera naawe bategeera nyo bategeera nnyo bategeera nnyo kale mukama abasaasire abo atasobola kuinterpret 80% of those members of parliament they can't even interpret the budget. N'amateeka ge bayisa mu parliament tebaga nakuwa challenge genda okoleko omu ku interview mbuuze etteeka ly'emmwanyi genda ombuuze etteeka lya minerals kali lyayisibwa mwaka ki babuuze etteeka lya minerals lyayisibwa mwaka ki biki ebiririmu oba kuba kati essimu atuli wano randomly sample 3 omugambe njagala kumbulako ku tteeka lya minerals nga tutudde wano kikole mu kamera nga oteeke mu loud oliiba n'akuddamu just randomly saagana ganti kubira gundi randomly ojja kufuna answer nawe wenyine okwate kwegeti am I speaking to a member of parliament? Aizo gamba handi yeno ndi wala nja kuddamu obadde obuuza ki kamala okutuuka afune gundi eyo because tebasoma kakati nze bujjalo ngamba nti boogera ne bakuba mu ngalo waliwo oddeko olugero lwa Nakwale kakati Nakwale yagenda n'ajja mu nsiike wali n'atandika okuzina ne bakuba mu ngalo ne basanyuka n'ayawula ne bakuba gaye gatamala gaye tavaawo engalo zijjamu amabavu balandika n'okkaaba ne bakuba mu ngalo kubanga it was a must. Tutegeraganye so bali Nakwale kati bali mbaziragana Nakwale balina omukubira mu ngalo obayogera bya kisiru obayogera bya magezi. Just imagine omuntu nakugamba uliriza awude mukwano gwo kati nnyo beti namboze bakireke ngageza ko wolereza mwangu kubiri ebyaliwo soka akalindondoza bakawulira kuba mpabuli anti mwanga bamwita politinze bubi kati semukuba yabadanyo yaddamu kujambo yagamiti bobera kulukunga nango oyogera keri aba tebakulitya politinga bubi byoyogedde ngayo babitwala bibi byebyo kati namboze ngalemerawo andi kati bonna basaaside namboze experience gyayina nakatono kamanyiza akategedde ali mu parliament era ali ku level eyo mawulire ku level ki yali gasoma paka ku level ki yali muwandiisi kalani kati ku level eyo kwava mukama namugulirawo era byayiza bigiddewa awo era alinga omuntu wa bulijjo. By the way those are the peasants I'm talking about. Kubanga yabagayino bagamba tufuze kolaboti ebisanja bina kolaboti kubukulembeze kolaboti tubalekere Museveni mumusobola kolaboti yabuza mu Bamatovu tubalekere Museveni mumusobola yamukozeeko ki
okujjako omujjanja ku sente z'omusolezi very expensive amukoze coach test 1 mukubira esimu kati ombuze kutekana minerals lyali mu parliament nga balisa kati emitwalo 5 njina ali kunyonyole kati gikube wonna obadde osinzira okubeera nga otula wonako olwaleero tukomye wano ne Matovu Ssaalongo Matovu Moses toneetiranga bucwabanga wano etegedde toneetiranga bucwabanga njogera ku bantu abategera onetera bucwabanga toneetera bucwabanga ne mbadde manyi mwali konsayiringa ne Nambo nze simirako buzibu tamanyi simumanyi ne boogera ebyekisiru ebinnyika bannayuganda mu ddubi nga baba basomesa buli kaseera yakola ne rediyo ewuwe bagiyita spear era aliwo okufumita amafumu ate waliwo ekirala ye gwasanga gwayisaamu effumu which ideology is that be baali badde beebuuzibwako olwaleero mu ggwanga wano okulambika ensi naye ne bw'owulira byayogera luli agamba obutambi badde butambula ng'ayogera ku byamawanga abeesimbye e Buganda n'abeesimba mu bitundu ebirala kati olwaleero agamba ate beesimbe wano leeta omuganda abawangule kati gwe omuntu oyinza omuggyako hadithi so omuntu atagibwako hadithi nze tonteka mu debate za bucwabanga ezo kale wona wano osinza okubeera nga otulaba ne Ssaalongo Matovu Moses tukomye wano tutandikirawo sabbiiti ejja tujja kwongera okwogera ebigambo ne Ssaalongo ono si mwangu akuume atakuumira mpeera